bikkula bayibuli yo nze yange nagibikkudde dda tudduke butereevu mu kitabo ekya Zabbuli essuula esooka tandikire ku lunyiriri olusooka n'ennyiriri eziddako. Nabadde ku mulimu nga ndi mu kutegeka ebintu bya maketi oba byaba batuleetedde okukozesa ku mulimu. Mu bintu bye baleeta mwe muli ne lemon. Ewaffe e Uganda tuziyita enniimu, lemon. Lemoni box emu nabadde njiibwa mu tray, is it tray? Yeah. Nabadde njiibwa mu tray nga njijja mu box. Okitegeera kugira bulungi okitegeera. Nabadde ku mulimu olunaku olwaleero ku bintu ebyo bye tukozesa ku mulimu. Mulimu lemon. Lemon e Uganda ze tuyita enniimu. Enniimu box emu. Kati mba nyina okujja mu box enniimu ezo ziteeke mu tray. Nabadde njiwa ne ndaba nga enniimu emu yalwala, kye bayita okuvunda, yavunda. Mu kuvunda nebanga etandika okulwaza zino endala ezigiriraanye, era emu ng'olaba yalwaddeko ekitundu naye yavunzeeko ekitundu, n'endala nga yavunzeeko ekitundu, n'endala nga yavunzeeko ekitundu. Tuli mu Bayibuli ekitabo kya Zabbuli essuula esooka olunyiriri olusooka n'eziddako. Lemoni bwe yavunda nebanga etandika okuvunza lemoni zinnaayo endala, oba enniimu bwe yavunda netandika okuba nga evunza zino enniimu ezigiriraanye. Nga natunuulidde enniimu eyo, Mwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba nti n'abantu bwe batyo bwe babeera, abantu bwe mutyo bwe mubeera. Bantu ki b'owangaala nabo? Bantu ki b'otambula nabo? Bantu ki b'obeera nabo? Bantu ki b'okuŋŋaana nabo? Bantu ki bwe munyumya, bwe mwogera? Abaganda mu kitabo kyabwe essuula gye simanyi n'olunyiriri bagamba nti mbuulira gw'oyita naye, nkubuulira empisa zo. Natunuulidde bokisi y'enniimu eri nga mulimu enniimu lemon evunze naye ng'etandise okuvunza ezigiriraanye. Mwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba nti nammwe abantu muli bwe mutyo. Nenzija nkubuuza ekibuuzo. Muntu ki akuli ku lusegere?
gwowangaala naye gwobeera naye muntu ki ali mu bulamu bwo, kalakita ze, empisa ze, embeera ze, enneeyisaaye. Asobola okuba nga yavunda naye nga naawe agenda akuvunza mpola mpola, kubanga nalabye enniimu eri oba lemon nga yavunda naye nga zino ezigiriraanye zigenda zivundako, era nga buli lemoni egiriraanye erinako ekitundu ekivunza. Kitegeeza ekiseera singa kibadde kyongedde okuyitawo ng'omwezi gumu, lemoni zino endala ezigiriraanye zandibadde nazo zivunze nga zigenda kuvunza n'endala. Abantu betuwangaala nabo, abantu betubeera nabo, tetutwala budde kwetegereza bantu ki. Era enneeyisa zaabwe, bakalakisa zaabwe, empisa zaabwe tetuzifaako. Naye ng'empisa z'omuntu oyo zigenda kwafekitinga obulamu bwo. Era nga guyinza obutakitwala nga makulu, naye togenda kukyukira mu kiseera ekyo. Lemoni eri egenda oba enniimu eri egenda evundako katono katono. Nabwekityo abantu bano betubeeramu, empisa zaabwe, bakalakisa zaabwe tetukyukirawo, tugenda tukyuka katono 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 kutuusa lw'omufaanana, okutuusa lw'omufaanana. Obalaba abantu abamu babeera ne mukwano gwe atuuka n'abantu amufaanana, bye balya, bye bambala, enneeyisa batuuka ne bafaanagana kubanga mukwano gwe. Kubanga ki? Mukwano gwe. Era n'ebyama baba babiseyalinga, era ne bwoba obuuza oga nti kati neetaaga kubuuza Frank ekintu kino kikwata ku bulamu bwe naye taliiwo, ogane kangende ebikirabu ajja kumbuulira kubanga oyo mukwano gwe. Kitegeera? Kati abantu betubeera nabo, abantu abo b'amaanyi okukyusa obulamu bwaffe, okubwongerako okubeera obulungi oba okubwongerako okubeera obubi, okubuzikiriza oba okubeera nga bulamu bwa muwendo. Abantu abamu balemeddwa obufumbo olwa mikwano gyabwe. Nga bw'olaba enniimu eri bwe yabadde mu nniimu zinnaazo ne ziba nga ezigiriraanye zigenda zirwala, zituuka ekiseera nazo ne ziba nga ziri ndwadde, kubanga eri ndwadde. Gy'okoma okuwangaala n'abantu abatali bafumbo, togenda kufumbirwa. Gy'okoma okuwangaala, olaba abantu abatravolinga ne bajja mu nsi ez'enjawulo, oba travolinga ne bagenda mu nsi nga America, Canada n'ensi endala, waatuukidde abantu baatuukiddemu ekyo kyagenda okubeera. Bwe babeera nga waatuukidde bantu b'amasanyu, kunywa kokeyini, kunywa myenge, era ekyo kyaba agenda okukola. Bw'atuukira abantu nga mutuufu bamanyi nnyo Katonda era abantu bakyaki, era aba agenda kubeera wa kyaki. Bw'atuukira abantu nga bakubi ba club, era abeera wa club. Abantu betubeera nabo, betuwangaala nabo, bakulu nnyo mu bulamu bwaffe, okubwongerako oba okubuzza wansi.
Zabbuli essuula esooka olunyiriri olusooka agambye nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Ye bokisi y'enniimu gye nasomoludde. Enniimu ziri nga zirinamu ginnaayo yo evunze. Naye olw'okuba nti ziri mu bokisi y'emu mu kifo kye kimu nga nazo zitandise okukola ki? Okuvunda. Naye nga okuvunda kuli kuvudde ku egi emu. Nze kasana gisumuludde naye ndaba nga enniimu emu etandise okuvunza enniimu endala kubanga yo yavunda. Mwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba abantu bwe mutyo nammwe bwe muli. Mukwano ki gw'olina? Bantu ki b'owangala nabo? Bantu ki b'obeera nabo? Bantu ki? Kubanga enniimu olwedde yo yabadde yamala okuvunda kati nga naye erina okuvunza zino endala. Abantu abamu baalemwa nga tagenda kubeera musanyufu olw'okuba gwe ate wawangula. Oli mu bulamu bulungi naye ate ye ali mu bulamu obubi, yasiraana. Naye era okyamuyita mukwano gwange era ofuna n'obudde bw'omuwa ne munyumya ne mubeera mu bokisi emu nga bolaba enniimu ziri. Mwina mikwano gyammwe era akubuuza wana kyekiri omwana nzimbi tibakyabimbuuza. Bwe nali sinaba kulokoka nalina emikwano mingi bwe twakubanga zikilaabu n'ebirala. Naye bwe nalokoka mikwano gyange negivaamu nemmanya nti wama group ebadde erina kyeyongera ku bulamu bwange okwonooneka. Kubanga oba tunnaba kulokoka oba n'ekintu ekiba kikubisa ku maaso naye nga tosobola kukitegeera. Era bangi batuuka n'okuba nga bafa n'azikirira obulamu bwe ne buzikirira nga tamanyi. Okitegeera netiwaaka ebatawaanya nsonyiwa ekoma okuterezaamu wano katono. Njagala nno okumaliriza mangu naye baaba ndaba nga eddakiika zidduka. Basooke kikulu kigambo kya Katonda. Mbadde nkugamba ku mikwano gyange. Mikwano gyange bwe nali sinaba kulokoka nalina mingi. Abavubuka bwe twagenda nga mu kilaabu tukuba endongo yaffe etunywa ne ku mwenge. N'ekiseera bwe kyatuuka ne ndokoka ne ndaba nga nzibuddwa amaaso. Bw'obeera mu nsi eri nga tonnalokoka wabaawo ekintu ekiba kikubiseeko oba mu kizikiza. Ye Befeso essula ey'okutaano olunyiriri olw'omunaana nti edda mwali mu kizikiza naye kaakano muli musana, mutambule ng'abaana b'omusana. Kati bw'olokoka waliwo by'olaba by'otaalabanga ng'okyali mu nsi oba nga tonnalokoka gye tuyite ensi. Bw'oba nga tonnaba kulokoka totwala na budde kugamba nti kanneekebeze, njagadde abawala bangi oba njagadde abasajja bangi. Totwala budde kwekebeza. Era abasinga beekanga bwekanzi nga mulwadde. Oba kitegeere ng'ali ku ndiri eri oba ogenda bugenzi bw'otyo
tuga nti kanneekebeze nedda yaani mu bonna b'olina abaana akugamba ekyo tewali gurupu gy'oba nayo tewali obudde tobuyina oba toyina amagezi gagamba nti kale kansevinga esente zange zino kale kankole kino toyina si zino obeera mu tulabu obeera mu bintu byakucakala bulamu kukola ki kubulya era nga bwe bagamba oba obulya naye bwe nalogoka nezibuka amashenga ne gurupu ebadde ekola kinene nnyo okuzikiriza obulamu bwange ekyo nekitegeera bwe nalogoka ne mmanya abantu ki beeteekeddwa okutambula nabo kati njogera ku bokisi ey'enniimu oba eya lemon gye nasumuludde nensangamu enniimu emu nga yavunda naye nga etandise okuvunza endala abantu betubeera nabo betuwangaala nabo oba mikwano gyaffe asobola okuba nga obulamu bwe bwavunda dda kungulu kuno ng'omulaba anyirira naye nga munda muvundu naye olw'okuba nti obeera naye era mukwangulu ng'agenda kukola kyamaanyi mu bulamu bwe okubuvunza bwe nalokoka nenga kati bokisi y'abavubuka mwembadde abatalina kye banyongerako abadde nabo bongera ku bulamu bwangu kubanga buzikirira buzikiriza eyo ngivuddemu nemmanya kati bantu ki benteekeddwa okubeera nabo bantu ki benteekeddwa okuwangaaliramu bantu ki benteekeddwa okutambula nabo bantu ki benteekeddwa okwogera nabo ekyo nakitegeera bantu ki network basawanye bannange bali ku TikTok Facebook simanyi oba kiyitya nene batawaana abantu benasalawo okutambula nabo be bano bantu basatu kasanalokoka asooka omuntu nga mukulu ansinga ku myaka owokubiri ye muntu ansinga ku ssente owokusatu ye muntu ansinga ku magezi abantu basatu abo bwe nakola ekyo obulamu bwange kwe kukyuka era kwe kulinnya n'ennyonyi naye nga namanya nti mu bulamu nteekeddwa okuba n'abantu aba be neetaaga mu bulamu ansinga obukulu ansinga ssente ansinga amagezi be bantu basatu be nali neetaaga mu bulamu owokuna essaawa zino gwe neetaaga mu bulamu y'oyo gwensinga nga nnyina kye ŋŋenda omwongerako okumanya spirituale ne mu byawano ebyensi naye nze mu bulamu bwange be neetaaga bannyongerako bali basatu kati tulabiremu oba gamba enniimu bokisi yaazo naye nga mu bokisi eyo mulimu enniimu evunze egenda evunza enniimu endala egenda evunza enniimu endala
be bantu betuwangaala nabo. Zabbuli essuula esooka olunyiriri olusooka batugambye nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo lyabo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe yaabo ku ntebe y'abanyooma. Nja kuwona ndukuddiremu kitabo kya Zabbuli essuula esooka olunyiriri olusooka. Alina omukisa omuntu atatambulira kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo lyabo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma. Muntu ki gw'otambula naye? Mbuulira gw'otambula naye, nze nkubuulira empisa zo. Oyinza okuba nga wenjogerera olina affected kati ye mulwadde naye naawe agenda akulwaza mpola 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 nga bokisi gye nasimuludde ey'enniimu ng'enniimu emu nfu oba yavunda egenda evunzaako zinnaaze zigiriraanye mpola 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 bwe wayitawo ebbanga zonna nga ziba zivunze. Mukwano gwo asobola okukola ekyamaanyi ku bulamu bwo kubwongerayo oba okubuzza wansi naye abuzza wansi y'ono enniimu eri mu bokisi evunze. Yes, kati kebera mu bokisi mwe muli mwenna muli nniimu, mwenna muli nniimu naye obanga mwenna muli nniimu enniimu zonna nga mwe mulimu ddala zonna enniimu namu. Mukwano gw'oyo bigambo ki ebimuvaamu gw'owangaala naye oba abantu b'owangaala nabo oba bw'otambula nabo oba bw'oyogera nabo bigambo ki ebimuvaamu? Kutegeera ki okuva mu ye? Kikyakwongerako oba kutuulako butuuze ebbanga ly'obadde naye? Otambula naye nga gw'omwongerako oba yakwongerako? Yakutoolako oba gw'omutoolako? Oyinza okuba nga gwe nniimu endwadde tuli mu Bayibuli ekitabo kya Zabbuli essuula esooka olunyiriri olusooka. Nze olwabikudde bokisi bwe nti nendaba nga mulimu enniimu envundu oba lemoni naye ng'egenda evunza zinnaazo mpola mpola. Omutukuvu n'aŋŋamba nti abantu bwe mutyo bwe muli. Nze gyankubuuze owaayo baani b'owangaala nabo obadde okimanyi nti omuntu gw'obeera naye kikulu nnyo mu bulamu bwo? Weetegereze omuntu gw'obeera naye nniimu yavunda dda nga naawe tumanyi watandika dda okuvundavundako onootera okuvundira ddala oba abantu amu mwandibadde bagagga naye olw'okuba nti mu bulamu bwo mulimu enniimu envu naawe ogenda oyavubala okutuukira ddala ku bajjajjaabo nga bwe baali nga baafa n'akagaali tebakayina. Bw'obadde olina n'essuubi erigula emmotoka naye kati olw'okuba nti mu bulamu bwo mulimu enniimu envundu gy'otomanyi ddala nniimu nvundu egenda ekuvunza mpola mpola. Wandibadde wafumbirwa naye olw'okuba nti mu bulamu bwo mulimu enniimu envundu egenda ekuvunza mpola mpola naye tomanyi na byakufumbirwa.
kinaavaamu tunakuwulira nti naawe wafuuka muli wa bisirani olw'okuba nti mu bantu b'otambula nabo oba gwewangaala naye niimunvundu wandibadde wazimba dda naye enniimu eri olw'okuba nti envundu naawe ogenda ovunda mpola ensonga lwaki okyali mu muzigo wandibadde wazaala dda naye olw'okuba nti mu bulamu bwo mulimu enniimu envundu enniimu eri yo temanyira byakuzaala nvundu bwefuna olubuto nga akaweke nga bateekayo ng'oyavaamu naawe ogenda ovunda mpola ebyokuzaala si byoliko mu bulamu bwo mulimu envundu nga nvundu niimu nvundu wandibadde walinnya dde ennyonyi ogenda okukola naye buli bw'okigeza ng'enniimu eryebuga nti eri wafiirayo abantu ng'otula okumubuuza nti buli lunaku kisaawe entebe bw'oŋŋamba nti bafiirayo ababa bagenza okukola buli lunaku batikkula emirambo emeka ajja kutunula ngaazi mu bulamu bwo mulimu enniimu envundu buli bwogezaako okugamba nti kankole kino olw'okuba nti eyo enniimu nvundu mukwano gwo muvundu ngaleka naawe ekyo tekikola tosobola kufunamu sente ne gundi yakikola oke gundi yakikola naye ate nze yenze ogezaako okuwasanga naye naawe leka wasaba ki naawe bakazi balya nnyo sente zewandikozeemu bizinesi wandibadde sente ezo ozifundamu obumyu kusinga ogamba nti owase waki tuzitwala tozikyakalema omukazi agenda kumalako emirembe kaweesobadde ki towasa biki omukazi agenda kufuga nga tokyasobola nakufuluma kugenda kukyakale nze nkubuulidde tonyumiza nze byakuwasa niimu nvundu eri mu bulamu kugambye nasumuludde niimu bokisi nensangamu enniimu nga nvundu naye ng'etandise okuvunza zinnaazo mpola omutukuvu n'angamba nammwe abantu bwe muti bwe muli naye nzija nkubuuze muntu ki gw'owangaala naye ani mukwano gwo enniimu eyo namu olabanga mu butuufu weeyongerako